mwezi guno ogwa Desemba tulangirira obulungi bwa Katonda, tuyingira mu miryango gyaffe, tuyingira mu bibuga byaffe, tuyingira mu bufumbo bwaffe, tuyingira mu mirimu gyaffe, tuyingira mu buweereza. Yingira w'oteekeddwa okuyingira mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu, omusaayi gwa Yesu gwogera birungi byereere, guyite gwogere birungi byereere. Awabadde endwadde gwogere okuwonyezebwa, tuyita omusaayi gwa Yesu gwogere okuwonyezebwa, tuyita omusaayi gwa Yesu gwogere okuganja ku bulamu bwaffe, tuyita omusaayi gwa Yesu gwogere obugagga ku bulamu bwaffe, tuyita omusaayi gwa Yesu gwogere amaka ag'ekitiibwa, gwogere okubikulirwa, gwogere omukisa, gwogere connections empya ez'obwakatonda. Omusaayi gwa Yesu gwogere obukuumi ku mukisa gwaffe, gununule buli kyaffe ekibadde kyagala okuwambibwa, ekibadde kyagala okunyagibwa, ekibadde kyagala okutwalibwa. Omusaayi gwa Yesu gugazeetinga buli kyange, gugazeetinga omukisa gwange, gugazeetinga amagenda gange, gugazeetinga amataka gange, gugazeetinga amaka gange, gugazeetinga abaana bange, gugazeetinga amagenda gange yonna gye nnaatambuliranga. Omusaayi gwa Yesu guneetoolole, gukwetoolole n'ennyumba yo yonna, gukwetoolole n'abaana bo bonna. Omusaayi gwa Yesu guteeke obukuumi ku nnyumba yo. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, njagala okwebaza ku lw'abaana bo bano Mukama abazze mu maaso go, abatambudde olugendo paka mwesigwa gye tuli omwaka gwonna. Otuwadde obulamu, otuwadde abaana, otuwadde obufumbo, otulwanidde entalo, otukuumye nga tuli balamu. Njagala osooke weebaze Mukama atuyambye okututuusa mwezi guno ogwa Novemba. Tegabadde maanyi gaffe, kibadde kisa kya Katonda. Yatukuumye nga tuli balamu, yatuluŋŋamiza mu makubo ag'obwa Katonda, yatuwadde ekisa ekyokuba nga tumuweereza, atuwadde ekisa ne tubuulira enjiri, atuwadde ekisa ne twegayirira. Katonda waffe abadde mulungi, atukozesezza ebintu bingi, atuwadde ekisa okuba nga tujja ne tumunoonya. Mukama tukwebaza nnyo, obadde mulungi gye tuli omwaka gwonna, totuwaddeyo eri omubi. Abalabe batunoonyeza ne baagala okututta, abalogo batunoonyeza ne baagala okutta abaana baffe, naye tobawaddeeyo. Omukono gwo gubadde gw'amaanyi, kyetuva tujja mu maaso go Mukama nga tukakkana wansi w'okubeerawo okwo, nga twenenya Mukama olw'obutali butuukirivu bwe tukoze mu maaso go. Katonda ffe tukomyewo ng'abaana Mukama, emitima gyaffe gibadde gijjudde ekibi, naye tuze mu maaso Mukama nga tusaba otusaasire olw'okweraliikirira kwonna. Tweraliikiridde Mukama, omwaka guweddeko, tunoonya ebyokulya, tunoonya ebyokunywa, Krismasi etuuse, tweraliikiridde school fees, tweraliikiridde balandiroodi, tweraliikiridde Mukama abatubanja bajja ne bakuba amasimu ne tujjula okweraliikirira. Osaasire Mukama ennaku mu mitima gyaffe. Oyogedde mu kigambo kyo nti awatali mirembe n'obutukuvu tewali aliraba Mukama. Ffe tubadde tujjudde ennaku, tubadde tujjudde okweraliikirira, nga tujjudde okutya olw'embeera ze tuyitamu, olw'ebizibu ebitulumbye. Katonda ffe tusaasire, tukomyewo maaso go ng'abaana, otusonyiwe okutya okuli mu mitima gyaffe Mukama, otusonyiwe. Tutidde ne tugamba Mukama, emyaka nga girabika ng'egigenda nga tetunnafumbirwa, emyaka nga girabika ng'egigenda Mukama tetunnazimba, emyaka nga girabika ng'egigenda naye nga sinnafuna mulimu. Tuyina bingi bye tutidde, naye tukomyewo maaso go, tukwegayiridde sonyiwa. Emitima gyaffe gijjudde okweraliikirira, emitima gyaffe gijjudde obusungu, ebitunyiizizza bingi ne twambala obusungu, ne tujjula ekiruyi, ne tujjula obukaawu. Twenenya maaso go nga tugamba tusonyiwe olw'ebirowoozo ebibi ebijjudde mu mitima gyaffe. Tuyina okwemulugunya Mukama, twemulugunyiza olw'okuba nga tonnawulira ssaala zaffe. Tulaba nga atannakola, tulaba nga atusosola, tulaba nga atatuzzeemu. Tukwegayiridde sonyiwa, twemulugunyiza ne tutamanya ng'olina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe. Tujjudde obukyayi, tujjudde obutasonyiwa. Emitima gyaffe Mukama, tulemereddwa okusonyiwa abaana baffe, tulemereddwa okusonyiwa baliraanwa baffe ababbye ettaka lyaffe, tulemereddwa okusonyiwa bakozi bannaffe ku mirimu, tulemereddwa okusonyiwa baweereza bannaffe. Tukwegayiridde sonyiwa. Omusaayi gwo gutunaaze, omusaayi gwo gutukuze, omusaayi gwo gwogera ebirungi. Tukomyewo maaso go Mukama, otugyemu emitima emikakanyavu, osiguukulule ebirowoozo ebibi, ebirowoozo eby'obwenzi. Tukwegayiridde saasira, tujjudde obukaba, twakidde kuba
bafumbo twakidde ku basajja abatali baffe tulina obukaba twenenya maaso go Mukama olw'obwenzi bwe tukoze twegasse n'abakyala batali baffe twegasse n'abasajja batali baffe Mukama ne tulekawo bakyala baffe tuwasizza abakyala abalala tugenze n'abasajja abalala tukudde abasajja Mukama kati sulira amayumba naye nga ate tulina abaami baffe be batusasulira amayumba naye nga tumanyi basajja bafumbo naye tukomyewo mu maaso g'olwaleero kubanga oli Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira otugambye tukomeewo tukyuse amakubo gaffe affe tukomawo olwaleero nga tukyusa amakubo gaffe agabadde ag'obwenzi agabadde ag'obubbi agabadde ag'okulimaza amanya agabadde ag'okuyisa obubi abantu olwaleero twenenya maaso go otusaasire abaana b'abaami baffe be tutulugunyiza otusaasire balamu baffe Mukama tutulugunyiza tukwegayiridde sonyiwa tutulugunyiza abaami baffe tutulugunyiza abakyala baffe Katonda ffe tukomyewo olwaleero omwaka guno nga gugwako waleme kubaawo kibi kyonna kye tutambuliramu waleme kubaawo kirowoozo kyonna kibi kiri mu mutima gwange onsaasire Mukama onnaaze n'omusaayi gwo olw'ebirowoozo ebibi olw'omutima gwange Mukama nkwegayiridde ntukuza nkomawo mu maaso go Mukama osiguukulire omutima ogutali bwa Katonda na buli kisimbe kyonna ky'otasimba mulamu bwange olwaleero nkiwaayo gy'oli omukono gwo gusiguukulire na buli kibi kyonna ekibadde kikisiddwa mu mutima gwange olwaleero nkiwaayo gy'oli njagala weeweeyo eri Katonda obeere seriyasi ng'omugamba ebigambo bino mugambe ekibi ekikisiddwa mu mutima gwange ekibadde kinziyiza ekibadde kiremesa omukono gwo ekireetedde okukeerewa ekindetedde okulogebwa ekindetedde okubonaabona olwaleero siguukulula omusaayi gwo gunnaaze omusaayi gwo guntukuze n'amakubo amabi gonna ge mbadde ntambuliramu olwaleero nsonyiwa olwaleero nsaasira nkomawo mu maaso go Mukama ompe ekisa ekikyusa abaana be mbadde ntulugunya olwaleero nnyamba ndekerawo batulugunya obwenzi bwe mbadde ntambuliramu olwaleero nsaasira obutaddayo kwenda obutaddayo kukuula obutaddayo Mukama kwegatta n'abasajja batali bange kwegatta n'abakazi batali bange tugenda okuyingira omwaka ogujja tumazeeko Novemba olwaleero Mukama ndagudde omukisa ogw'amaanyi eri abaana bo bano Mukama ndagudde okuwonyezebwa eri abalwadde obutava wano na ndwadde Mukama endwadde eyo ebadde mu mulamu bw'omukazi oyo n'omusajja oyo njiragira okuta mu linnya lya Yesu eri eddogo lye baali basindika eri obulamu bwe ndizikiriza n'omuliro n'omusaayi gwa Yesu ezo saddaaka ezibadde zaweebwayo nziwangula n'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ndagira okuteebwa n'okusumulwa n'okuwonyezebwa ekitiibwa kya Katonda kibaakire omukisa gwa jjajjaffe Ibrahim Isaka ne Yakobo leka gulabisibwe eri abaana bo bano okuganja kwa Katonda kubabeereko ogule enzigi omulabe sitaani z'abadde yaggala feva ya Katonda ebambale ng'ekyambalo balabe omukisa mu nnaku zino ezisigadde obakwase ku ssente ze batakwatangako obawa amataka obawa amayumba obateekeko entiisa obateekeko ekitiibwa kyo bano balabe omukisa yonna gye balaga na buli kye bakwatako kiraba omukisa nkusabidde wiiki ey'omukisa okulaba by'otalabangako n'amaaso go amatu go bye gatawulirangako omusaayi gwa Yesu gukulembere gukuyingiza ebigere byo we bitayingirangako okwate ku by'otalabangako omusaayi gwa Yesu gukununulire buli kikyo omulabe sitaani kyabadde yanyaga akisasula emirundi 7 kigwe mu mikono gyo kigwe ku akaunti yo kigwe ku mobile money yo buli kyonna omulabe kye yanyaga kikomewo mu mikono gyo kikomewo mu bulamu ng'abaweereza kikomewo mu bulamu bwaffe ng'abaana bo Mukama ekitiibwa kyo n'obulungi bwo n'amaanyi go birabisibwe genda olabe omukisa gwa Katonda wiiki eno mu linnya erya Yesu. Gamba nti amiina. Okubeera nga okyali mulamu okubeera nga oli mulamu kyokka kikumala bumaze okwebaza Katonda bangi abafudde bangi betotandika nabo omwaka naye nga mukwano gwange tebagumazeeko bangi abaatuuka mu October wa mu September ne balaba ddala nti omwaka bagumazeeko naye mu November tebasobodde gumalako so gwe obanga okyali mulamu ngero okyalina like ng'oli mulamu bulungi
That's enough. It's very enough. So mukaseera kano mbadde mbasaba twongere okusabira ensi yaffe nga tugenda mu kaseera ak'akalulu. Bambi tusabire ensi yaffe tuleme kufiirwa bantu, tuleme okufiirwa abantu Mwoyo Katemba, because nze muyita Katemba munnange. So buli omu asabire ensi yaffe tusobole otuuka mu gavumenti gye twagala wabula etusange nga tuli balamu. Oyinza okuba tusupportinga gavumenti eriko naye ate neeyo gy'oyagala ekusange nga oli mulamu. Naawe oyagala gavumenti eneddeko naawe saba Katonda talina gw'atawulira. Wabula munzikirize nkome wano. Katonda omulungi abankuumire.